nti Bobi Wine kyasinza ku Besigye nga agenda mu butale bw'ennyanja Bobi Wine ali mu gundi European Union Parliament atudde nja kunyonya kyekitegeeza kuba tosobola kujjako Museveni ng'ogenda mu butale kwekalakaasa bamunyagwa kye bavuma abannuuku. Let me tell you bagenda ate waliwo omufu agenda okugwa wano ogenda kundabira Uganda you will turn upside down ekole party anytime akutuka bw'oba ngamba nti tulina security ya kabi drone mamba tukube DF tukola ki okutaka wakati awo nago mu ggulu gyegali Rukira Basajja ayiseewa sikirabangako Kakwenza Rukira Basajja omusajja n'abikula bwati omugongo n'abikula akabina ke n'abikula ebitundu by'ekyama nalaka video omusajja bamugira ino bamuteekako simanyi gundi Director of Public Prosecution kati DPP oyo mulaba omukazi n'avaayo can you imagine Tony omukazi yavaayo bwati n'agamba I'm not sure oba ebye ezembo Rukira Basajja teyagenda nazo mu kkomera kati nga ze mumpulirizaabo. Okay, mwena bana flash lechino Uganda baniriza ku program y'olunaku olwaleero. Ebbanga libadde ggwanvu nga ebintu bituzoganya left right and center naye nga twebaza Omukama nti obulamu bwatuwadde tukyali balamu ate sifa abasoosa ate sifa abasembyeyo. Buli bwe bukya bw'otunalaba nga tokubidwa kibooko zino sajja bali batokyali bakuba omugongo ne bakuba waliwo omusajja omu bamuyita Vigiro yagambye nti nno bamusibe eno nene bamuteeka ku kiro 25 ez'omunzaani boruzi ne bazisiba naye zambigirwa ng'omuzinga bikajja bigirwa muganda wange nkutumiddeko mbigirwa tomweteekangako mbigirwa njagala tutuleko kolumu wano musajja w'amaanyi by the way let me tell you nga sinabuuza nsonyi okugira aba Eastern abo balaba batuchallenginze nnyo mu struggle ne change mbigirwa oyo lubuna musaake ekawempe nga bamutadde ku wano yite n'engoloza afaayo nalize kulabuutu nga bamukutte ssebo kakati nga meeya yete nawe afuuka bameeya oba yali afuuse meeya Emmanuel Sirunjoji nga babaze omweyimirira naye nga kubaze okweyimirira mugumu nnyo mbigirwa oyo gwolaba abaze okweyimirira be batiitiizi batudde wali naye mbigirwa ng'ayogera bingi naye nga sebo ali mu kkomera bamutadde ku wano yite kugulu kuli eno ne kuno kuli eno kyokka nga mugumu nnyo kyokka bali mu kwegayira ali eri mu kkomera ayogera ebigambo kuva ku makyali mu kwogera muli basiru nabagamba mugenda ngali mukomero mbigirwa gwolaba nenga musibe mbigirwa omuzanyisa era nupe ina abantu lwakubanga Uganda chovola banali ngambo bani simanyi doctor nenja kugamba abantu Bobi Wine Katonda yamuwa abantu tiwabera ne Jolo Senyonyi ne Luwisi Lubongoya kati naba n'amajjago kutaka obambigirwa bawaiswa abo obo yitawa oleta luzunguro bajja kujiregerayo oleta analyst to analyze any issue biyo mbigirwa akulyanga binyebwa kati ate jeri akutaka no kuba kukuba ngomya kube ngono era gwarwa mwakanya ate mbigirwa byayisemu waliwo bangi nnyo wana abayina amayinja mu government ya Museveni nga taba mwekana oyo gaya inalo so era lumu mbigirwa nkunoya njagala tutulwa tutule mbigirwa madam nga tushagena mchaka Kakwenza tocha abasajja gye bakuba kati natugamba nti omuntu akyasenza omulimu gw'amaanyi mu safe house eyo asimula kwaloge bakuba eno boros ne zabika musayi ne bakuba kiboko musayi ne bakujjamu enjala musayi kugamba nti ya ogugwe gwa kusimula nena yabatuna bwati gwe bakubye asasira simula omusayi so n'olwensonga eyo nga ate ne gwe bakubye asasira nnyo gwe batannakuba nze nno bammaze omugongo guyibuse naye kakati gwa nno tebannakuba tonna testinga waliwo n'omulala yagamba nti abasajja nabasaba amazzi naye katulete amazzi ne bagenda oleeta amazzi baleeta ziwaya bakuba oli nazirikana nga tukongera ku mazzi otegedde byannaku tuseka byannaku nebigwa nagamba nti tajja kwerabira olunaku lwasaba ku mazzi
afande n'akwata ekikopo n'afuka wali musulo gwe bigirwa yagunywa n'agamba nga nina okusurvivinga enkeera. Kati obola Museveni takyatunyonnyola bino mbunalwana emyaka 5 nayita mu 5 abaana bawule bayita mu ryo 5 kubanga n'abalwanyi benyini bagamba mu family ya first family eyalwana emuzeyi wange sali abajasi baruyo bajasi oyo musajja waggulu sale bati kubalaba tobanyunyura otegedde kati Museveni yayogera 5 simanya 5 feto yo gomanye nti wali abajasi abamu abakusola n'okugamba Museveni yabalimba ani yawamba Kampala ngati yalimba ne Muganda yite yalimba abawamba Kampala abasajja baleeta abawamba Kampala n'otulula vote noga awo tugenda okutambulira kubanga amanyi ndaba nsala okulaba omuntu akubye sale nenga naye tujabigenda kedda nenge kikwa abasajja bamuyiwa amayinja nasanga wamajje muna nanga kayegwe nkulaba nyongo ogamba oyo sale muzeyi wo bitya negwe osolo okunkakasa oba yawamba Kampala nenga awo sirika obusirizi nalaba musajja nga akubye nenga so n'olwensonga eyo bino tubireseemu nga flashback eya muganda waffe Kakwenza Rukira Bashaija makati bamwite bamwaddeko erinnya eddala Rukira Bachwezi nagamba ti abantu abamu beeyita abachwezi e Kampala they are not really Bachwezi Rukira Bachwezi Rukira Bachwezi yabasinzeko yaweza Musanyu nze ndi mu kunyumirwa Uganda no tuseka kugambe tuseka ebikolwa mu nsi yaffe Bashaija yagambye koti ya lawyer yabagambye mutuwe kagayi mumudize passport ye agende bamujjanjabe ne bagana kakati tumanya bagayi yakozeseza oba aina mamanyi gaduna miss oba yabuse nyate muhozi nagamba nakubira kojja anko we ku border wali which I'm not sure onti omunda bidekeyo siri sure nange siri sure nenge oli omusajja ngata naye ayagala kwefula kabaka wano okumalaga kati gwe kati doctor gwe Engeri gy'olabamu Kagame Engeri gy'atutwala kaguddeyo osera mumalaga mukubira bwati mbumubuuza muntu nakuwa info kwolwo kyogamba Kagame yabadde amaze okunoonyereza Rwanda yonna okulaba nti Rukira Basajja taliimu ebyo tebiriyo then kati gwoleetanga omatono kitegedde nakubidde anko wange nangamba Rukira Basajja tali mu Rwanda nga yanonye okay kati kyoga Kagame Yesu nti Rukira Basajja aliko omwoyo omulala Kagame wayima bwati mu State House alenga nti ali wano wali tweet gye yasembedde ekyo sakikkiriza nanno bannayuganda bayiga okutegeera osobola okunnyonnyola ekigambo ne baga kino kituufu kino olimba nemalayo ffe tutandike so n'olwensonga eyo individually I congratulate musajja gwe bayita Rukira Bashaija gye yalaze yonna munnange safe house ffenna tugite nga bwe tutya okufa bwe tutya safe house so Kaye omusajja ono byonna ebadde ebikoleddwa under Human Rights Commission nayo tevuddeeyo okulwanira muntu oyo ebibuzo biri bisatu do we have the office of Human Rights Commission erwanira eddembe ly'obuntu ekyokubiri Kakwenza flew from Uganda n'agenda eri gy'alaze yonna kitegeeza ki eri security system y'eggwanga kakati bannanga abanda bamanya gange yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mato mutali mazzi ne seriraka bulijjo mbaga twava erengo isinga entingira Buganda tuli baana basabasajja kabaka nawe twatuka ngero twasikyusaamu bino bagamba nti woligwa tuligwa tumala kugwa kugwayo sabasajja kabaka wa Buganda yakola ki yasembayo yenno waliwo kabaka yafudde oweyitezo naye nga obwakabaka bwayo bwakatambula bwatandika mu 2000 Museveni twali tunonya kimeze era nenkyasobola oteeka obwakabaka obulala otegedde oli babadde mbowambo bw'omusonga nagenze nenseka nendaba omusajja ovuga agamba bo yagambye atya mbwa ewaffe kabaka waffe according to our constitution kati obwakabaka is not all about the constitution, it's the culture unwritten one olaba Museveni byalese mu Uganda culture unwritten kyobola ebungereza constitution yabwe teri written
culture ya Uganda mu Buganda wano tosobola kusanga mbu bawandiise nti Obwakabaka bwa Buganda constitution yaffe yino bya culture nono nti kino owakasolya yona emirimu gye gino ow'olujja ow'omutuba otegedde kati ekyo kati culture Obwakabaka buba n'ebintu muganda wange mitendera naye nga buli mulembe guba gwabikwata kyova olaba waliwo Museveni yagenda n'akola ekintu n'atondawo Obwakabaka obungi kubanga buno obwa Buganda bwali bumulumya omutwe otegedde era bali ne bakkiriza bayita ba cultural leaders kati nze nenda President Museveni ng'ayita Kabaka wa Buganda cultural leader sisesema busesemi naye musekerera otegedde because kirizagana ne wali bayagala nnyo bakabaka bano wammanga kamba kumenyere kabaka wa Bunyoro Kabalega agutamba iguru very good kabaka wa Buganda Ssaabasajja Mwenda Ronald wokubiri kabaka wa Nkole gwe bagana okuzzaayo omugabe okunongerako kozi n'owettoolo King Oyo oba ne King Oyo kale kasobola tumuleke naye nze nkulaga nti owa Bunyoro owa Buganda owa Nkole he will never be equal to the respect. He will never take over those kingdoms. Absolutely. Tononti yagano Bwankole. Gwelindako lwavaawo enje buddawo. Kati no bayita ba cultural leader, no bayita ba chief. Nerabidde obwa Kyabazinga. Abantu bakambwe. Kati Obwakabaka obwo n'oba oleesemu ababo kati nze nsekera Namuganza abakuba Kadaaga Namuganza kati gwe tutunuulidde obwa Kyabazinga buyuga bakuba kankule doctor nze newunya ne Busoga ne mukubo abasoga ba member of parliament bakuba Kadaaga si bonna baba koso kuba Kadaaga bachaba mulonda kuba minister ne bubwe mu tajanga nako mu parliament ali bwati Obusoga buli eri Buzunga never destroy abantu bamwe abamanyi mu region yeyo kati Busoga bakola ensobi ku Kadaaga bali eyo bakola ki ne okudda kono kabaka wa Iteso Obwakabaka obutandikiddwa mu 2000 nga tutegeera bubeerako ne question mark yes n'Obwakabaka obulabo mbadde n'ebyo bw'engulu bwe bayita eyito babuyita bate obwaba mambuko oyo omusajja oyo nange nkyera bajja tujukiza namwe mnabbakoleko nabo research mutubulye tuwe Obwakabaka tebusukka mukaaga awo obw'amaanyi wano nti Museveni wabuyita ba cultural leaders ne wabayita ba chief leaders ba chief domu tebujja kwenkana bakimeze bataddewo ku mulembe gwe kulwanyisa Bwakabaka buno bw'amaanyi obwa Bunyoro obwa Buganda obwa Nkole obwa Busoga obw'engulu abo basajja b'engulu abo okitegedde kye mugamba so anyway first things first njagala banango bebaza mwenna abali Bulaaya mwenna abatusabira mwenna abatubeererawo tugenda kwogera ku tocha mudakika 3 zokka chap kankubuulira ekintu kimuganda wange dokita soko kwate ku mutwe guno soko kwate ko ubuulire omutwe gwo guulira nina ekintu dokita nyina ekintu kye nakugamba nti alenga nakigamba nze manyi ojja kijjukira nakugamba dokita dira buno bukyali buno baleeta bufrista anti kaveri ne kirumira yatugamba nti waliwo abapoliisi nga tebayita mu training eno gye bakola babaleeta eri nga bamaliriza ne bafuluma bakada bagundi ba officers ba lieutenant ba captain nagamba lumu nti dokita genda kwabo bakyali nga inaali bwati omanyi buteeke no pistol ne butambula buti genda okole Bobi Wine wuyo ajja kugwa mirundi nga 6 why taina training eri ya Martin Ochola bakateja kusanga oyo gayo rabo gayo mwogezi wa CID oyo atwine Charles abo basajja babadde mu system bakora training zaabwe tebabalese bulesi otegera kye mugamba kakati dokita kankubuuze bwoba ngamba nti tuina security ya kabi drone mamba tukube DF tukola ki okutaka agawakati awo nago muggulu jegali rukira basajja ayiseewa abyo nange nchebuza otegede kye nagamba nti buno bukyali bwepankira ku bantu baleeya naye bwepa kati gayo omumye passport Gyeyadusse tubadde bwetufunga tumulaba ku TV
enkera ne batuga actually like today enkera oba today ekiro ne gafuluma ng'atadde tweet ng'abuze ng'afulumye abanoonya bakagwa mulaba gyendi kati otegedde nti olaba bambega aba bali musaidi aba basajja bosanga aba eastern abo oba aba western nga baluddemu bakugu nnyo naye baddako emabbali lwa nsonga waliwo bwe baleeta obuleesi nti mwana wa gundi kati bo ne bakola bati babatunulira butunulizi otegere kyemugamba singa wano system ya wano tugitya kubanga etuukira ku muntu ffe bamwana yinki olaba ow'amagye najja owa poliisi nakkuba nakanga kubanga oli muntu wa bulijjo ne to a serious person tebaliimu kyovola kati gwe kankubuulira ekintu kimu gye tosobola kuŋŋamba titukubye ebikompolo e Congo nga bwe tukola enguudo kati nze oŋŋambe nti there is a serious ADF people there tosobola batugambye nti bali balikola luguudo lwakusatu serious wo kale Somalia nga tewalukola bali ba Al-Shabaab bakuba swame okyali ku ekyo kimanyi nti n'olunaku olwajjo Congo yatusamaniza ekyo ngenda kituukako saagala ku ngenda kituukako kanzire ku kino Kakwenza lukira abasaija lyeribwente lyogedde bulungi yabuuze wano nga piso eso diso guso simanyi jeti simanyi bikoze bite byonna nga weebiri tubalaba bakabi nga weebali n'afuluma n'asindisika tweet omwana w'omukulu n'ateekayo this young man anjogerako nali mulaba mu media naye nayogeddeko ne Kagame nanga atali mu Rwanda nze omutwe gwange oŋŋayo okubiddeka bw'omukubidde awo akawungeezi daga atali mu Rwanda how possible is it waliwo omuwala wa NTV ye yawandiise n'agamba naye bannange naye yagenze ku Twitter nga atunyumidde n'awandika but first son yawandiise ate oba first son you must end torture n'amuddamu bamuyita oba Olivia wa NTV n'amuddamu n'amugamba gwe nnyabo yagambye keke help me with this guy tali sweeter than my wife muhozi otegedde kyamuzeemu yamugaye get off my case toli sweeter than my wife otegedde kati abadde amukwana anti oli ye yayogedde ku tocha ono n'aleeta sweeter than my wife kali akaana konna katunula ku NTV kakali kati omanyi kye kamuzeemu I rest my case kyo kye kawandiise kirala kati koles kati nze bannaye kambabule njagala jeno yafune pyala okitegedde nga okuwandiika wano pyalo yasooka n'atereeza ekintu kuba buno obwana nti bumulabisa kati akawala we kagamba nti you must end torture kati ate nokukaddamu nti you are not sweeter than my wife ne kagamba I rest my case omanyi kyekitegeeza ba diplomacy n'abategeera aba corporate people oba owanguddwa kyenkugamba kyova olaba nti omuntu atagamba ku bantu bano nze bano singa abantu banjagala nnyo nze njalo nenjogera ku Museveni nenjogera ku Muhoozi nenjogera ku ani bandi badde ate banjagala nnyo why be balina ababeetolodde tebasobola bagambako nze kati I can stand here neŋŋamba nti the way I see General Muhoozi really he must get a PR person. Absolutely. Buno bwana bujja mukubisa Twitter. Omanyi nti waliwo Twitter eri gye twalabye eyabaddemu oba yiye ntuufu mubagijje yabaddemu F word. Watwagirabyeko? Watwagirabyeko? Naye ate ogitalitinga ku baana ba wano baba atayikinze dash short baokicu koteeka bakokicu kati fe because nze nagamba kati kankubuulire nze ng'oggyako bino ebya tocha nze nkubuulira nze Muhoozi gwe mmanyi y'oli specialist bino ebya tocha bize luvannyuma gwe mmanyi owakabi mu CFC gwe mmanyi nti nze ntuna president nga abasajja baze mu makooti ne ngamba ya naffe tuli nga America otegedde kati gwe bino ebya tocha bigenda mukola bubi naddala nga addamu bano abaana bamulabisa otegedde gwe linda ko ogenda okuleeta omuto gwa Bob Wine wano nkunyonyo ekyo kitegeeza kiri nti Bob Wine kyasinza ku Besigye nga agenda mu butale bw'ennyanja Bob Wine ali mu gundi European Union Parliament atudde nja kunyonya ekyo kitegeeza kuba tosobola kujjako Museveni ng'ogenda mu butale kwekalakaasa bamunyagwa kye bavuma abanuupu nalabye munyagwa ng'ali ku NBS namulabye ng'atabuse omusajja n'avuma
kane banangaye amafuta gaberako gatya ngamo mukolembera position ne mutekera kasako gwe by the do you know that Munyago is a westerner? Munyagwa Betu maboti bimanya tebasola na kwogera ash nja kugamba wewunye abantu abamu bali mu opposition naye nga bakolera government. Who knew that among really asola crossing anagenda mu NRA mutemwala bakwa among deputy speaker temwala bakutayebwa kati sababu so ali chief mama ta goma nche ekiriwo hasula na kolo mu nyumba ye aine motoka eringa ya 7 years yevuga nyazi kulembedde nyazi limabega ali makati ali benze eri customize atenga yevuga nani atamulaba oyo gutola ko oyo mukazi nze nali naye ku Commonwealth mu Australia normal person a normal one mama katino yayogera era kati aloloza parliament esubolanya eri jali mundu addeze ono yakola kyonna kyovola yali aleseri deal yereta annanga nyumba tujiwe governor omukazi nava nagamba we are not homeless goloza amonge yali ayisawo wachi olwo yali ayagala nyumba eyo ngana alima jigula jetwalira Dr. no nyina binje byokugamba gomanyi nti wano waliwo omukyali yatugambye unti receipts yagula mu ttaka mu Kampala mbuzaje ne bamugamba tunyonyola omulyogo gwajja dina sijjukira mwaka oba gwali 2015 wakupiri kati ate naabuuza bali abamubuuza kosa ya mutabukidde kankubuulire bagayi ba Nuupu nagamba lumu doctor ti Bob Wine kyasinzo tukolera atuletedde ba serious people oyo jolo sonyonyo mulaba yes mugagga nnyo but they are serious they have a destiny bano bagundi batugetangetanga basimanya ono guy we FDCN abera capital gang oyava mu Eastern oyo katuntu simanyi baani abo ono jolo senyonyale akuletawo ngategese ne byagenda okugamba yes kubanga oli mu system asobola obutakusiba neba na Uganda baba bategedde doctor tuli wano ogenda kulaba myaka 10 ejijja ebizimbe bigenda okudda mu government ogenda kulaba nga olaba ba Afghanistan bwe bava mu Afghanistan babirekayo ogenda kulaba ezo mistiru ebyo zi arena stadium za Kasia ngazize property za Uganda nesi jagenda kigenda kuba kyalulala kanzira wano otegedde kye nagamba nti buno bukyali era kyo kiri Bobo nche yagamba nti abantu betutya bebasingo tutya tosobola kungamba tulina iso guso kutina ne bitongole wabula kubana as byonna biri wano byonna bijidde aso bitya byonna biri wano bo balabanga baba parade nze bati osolo gamba ine chama nche basolo kola oleto mu Sudan yogubona ne babuna embawo yo kimanyi mu campaign wano tubana aba Sudan kasola baba leta wano waliwo no kulonda aliwo baleta bemboko chobola one of the things problem je tuina Bobo enjaina okusooka okukola nti waliwo amahanga agatotolodde agatasobola kuganya Museveni kuvaako ekyoka Southern Sudan. Why? Nti Salva Kiir ayimiriddewo ku Uganda Museveni n'avaako bw'ati erina yavaako agenda kati wano wabawo akalulu osobola okulaba abasajja n'obayita banubbi bambala bati ebintu kuba bajja mu Uganda olaba akasana akakali wabweru baba banyiivu ate baba bali mu winter kubanga Sudan Sudan yotuyana no tuyana emabega no tuyana bichi Sudan kati wajja mu Uganda bwati kukasana ke Uganda gwe kola banga kamanyi enajita winter chobola baby kabati noga musajja ali mu kasana yemise face yo no buntu buli yali mu winter ate baba banyivu kubanga Museveni yachayimirizawo government ya Salva Kiir singa yagwadda waliwo oyo musajja banasigaza kisaawe Salva Kiir naye yafuuka kizibu Southern buchajja kufuuka Southern Sudan nze tugende Juba je waleka Juba emyaka 3 emabega nga tewali na kikyuse kiringa Uganda otuka kuduka nga waleka fridge nga bagita down nosanga fridge ngeri mu kifo kyekimu ekyo so Kakwenza akulaze kiri doctor kye nagamba security bono bulaba obuntu bwe bafuko nakataddeno gundi kataddeno ko nakatambula kati bono to ne wano nze RPC nze DPC bamwe bagambe Bobi Wine huyo kajja kugwa kawaluke Kakwenza kati akikulaze kye nagamba babadde bamutambulirako bamumye passport bakoze eki loboda bus style yabuze nga mpewo
atenga abula mulwadde bamukubye amanyima bamukubye emigongo bamukubye butuliro bamukubye ebitundu by'ekyama yababuzeeko Kakwenza otegete kyemugamba nze namwadde bajjeno Kakwenza mu Uganda bannayuganda katubagambe tulina eddakiika mmekaawo producer atugoba twangwe bannayuganda nabagamba mu Uganda doctor tulina bakada judges nga yo okusalawo ekintu asooka kukuba simu Wisdom bamuwabidde wano mukolo entera ngaga Wisdom mutwale ekitalya kote gwerawo tola let me tell you nalabye Chief Justice ani oyo Winyodolo ngali mukwekangabaliza mbu if you attack one of the judges you've attacked one of us ebyo tobyogera wano agomalwa mbozi za amalwa ngayo gundi ezo mbozi za amalwa Winyodolo you cannot tell us on our money mbu if you attack one of the judges you attack one of us ezo jinyumize wamwe malwa. How come for him kudiruze they attacked the other lady Chisache Winyodolo come and tell us why did you attack Chisache why ebyo byakanga bukanze if you attack one of us Winyodolo tujja kukuba bonobo sazewe bintu byekisiru nga you don't even consider Uganda. By the way let me tell you something banna Uganda baine subi mu bantu abantu katikanguli abantu b'enguru n'aba abantu aba Easterner bayimirira ku values and principles si kyekyo tonne gwe sanga mu Easterner omusanga mu side nenge gyagenda okukwatamu oba mu Northerner byanjawulo ayimirira bwati nakutunya bwati nanyonyeze ekintu bano Winyodolo bagenda kuswaze agamawanga kubulidde. You cannot say when you are a judge that when you attack one of us you attack the Lord judiciary system. Watabagambe konga muwaluka. What do you want us to say? Katwende binamuza. Kakati kakwe you cannot sichirabangako Kakwenza rukira basajja omusajja nabikula bwati omugongo nabikula akabinake nabikula ebitundu by'ekyama nalaka video omusajja bamugira ino bamuteekako simanyi gundi newa DPP director of public DPP director of because of it yenchera bide no cherabira nchera bide genda maso oja kijukira DPP director of public prosecution kati DPP oyo mulaba omukazi navayo can you imagine Tony omukazi yavayo bwati nagamba I'm not sure obebye ezembo rukira abasajja tiyagenda nazo mukomera kati ngaza mumpulirizaabo. What is going to kill President Museveni's legacy are those people. Let me tell you doctor Museveni ekigenda okumutta nze njogera mumpulira I don't want to see at any day okura President Museveni ngali mukomera I don't want to see any day ngali gasa President Museveni a good day na yate buli luche gende efa why abantu abamwetolodde abo nabakola bampani tosobola kungamba nti osobola okuba omusajja emboko n'omukuba ku kabina n'omukuba obusolo bwonna n'obuteeka wali n'osigala ng'ogamba nti okula President Museveni. President Museveni, listen to me. Muhoozi, listen to me. Those people are going to kill your dad. They are going to kill your family. They are going to kubulira. Abo n'abantu abali mu kukuba abantu. Tebagala nko President Museveni, tebagala nko Muhoozi, tebagala nko First Family. Doctor kirizigana nange. Njagala doctor. Omusajja akutta akubye rukira abasajja. Amukubye umugongo, akabina, obusoro, amukubye buli kimu. Oyo musajja ate ne mumale bamuta. Oyo muntu akikozi tayagala nko President Museveni, tayagala nko Muhoozi, tayagala nko Natasha Pesi, bonna tabagala ngako. Why? Ngenda kunyonyola kino kibayita batya ekya Bob Wine yagenze mu European Union nga tumaze nga tumuddemu nkubuulire ebyo byonna byolaba bye babonyeza abantu nga barukira abasajja bigenda ekkomera y'obukadde olimanyi kati neri ekivubuka liruma. Let me tell you something ekkomera ly'obukadde tolina na simanyi nawe nsobola kugamba abatatoma Sankara right now w'emyaka wayise wa 3 oba ameka omusango kakati gwakomawo no one knew nti kisobola okukomawo bagenda kusiba wana abantu after 10 years
abantu bagenda okuddukira mu Southern Sudan. Do you know nti abasecurity bangi nnyo wano baba kutako sanctions lwakwanga teboogera. Yenne by the way ne kati baba kandiho tetwantegedde nti bamutako sanctions. Had it not been ani byekwanso Flavia kuwandikira back American Embassy nti bannanga omuntu waffe yeeyisa bulungi lwaki mutaddeko sanction bali abazungu ne baliikinga gundi ebbaluwa okimanyi nti twategedde gwolaba musajja butagenda Southern Sudan ati basolo musinera esasi omusajja president yamugambye you are the special envoy to Southern Sudan na emilia watu yagenza okubala munaga nga sasi lijja kuntuuka ku mango nagamba sina gyendaga kati agenda kuva mu byajjeno by'amagye gomanye ekyambalo ky'amagye wekiwooma kati bamutadde mu bya poliisi naga ate sikambeeraawo mu bya poliisi naye nze okugenda Southern Sudan kati bagenda kutandika bwe bati they're going to be like that tosobola kuŋŋamba jjeno nga kandi abadde anyumira ekyambalo ky'amagye n'omuteeka mu byambalo bino ebiringa ebya uniform za UPE why because Arisa ayambala ekyo n'abeera mu police asurviving kat that is the life they are going to live for the next 5 over 3 over 1 year. Otegedde fetwamala dda ne tugamba ekijja kijje nze ndi wano nze mbagamba nnyo nze Kaye Wisdom byenjogera si bya channel YouTube channel gye bayita Kaye Wisdom official si ya Flashlight UG si ya Point Media era mbagamba nnyo nti woba oyagala okuba ennamba yange tukubira bano my direct number ine ku WhatsApp eri 070 49 0701 49 40 39. It is on WhatsApp. Sindikonga Wisdom jangwelete mukomera nja kujja. Don't arrest people. Fetwalama twamala tulabulabi we are here. Otegere ngamba. Neka kati nze sente bakubira jja mukomera wetwale. Nje ngamba obuluddawa. Tutawana nti ate okubidde dokita okubidde wudu okubidde kutone obakutte kutebonna no nze tewetaaga kunteekako Alan Sewanyana ng'ate oyagala segirinya no likomero lyesobolera ate no anti kati kankubulire let me tell you these people will torture us they will do whatever they will kill us nene baba natutta tugenda balinda ku miryango gy'eggulu gwamanyira nti ezigenda okuba mukulu Gomanira kati rukodo chenkugamba anti kati nkugamba kati kankubulire ensi Katonda gyagenda okubanga tojja Uganda lwetegena kuba tujja kwata emigo salamu ekirimi obudde butweddeko twakola program 219 wamu naawe December wagamba boti nti Katonda agenda bayita bonna omukomu Kayoli Mulogo bakaita konga munana kati waliwo anti go batadde ku gundi ali ku gundi ku intensive care oba banamuteka mbibumba bipyo baki yanti kati batidde bamanyi buli afange embaga anti Uganda gutomanyi mbaga buli afa ku Twitter kubera ke embaga Facebook nga tukole embaga bali omusinga akola list jakola kumutabiri nja kugamba bali kati no waliwo mulama uri yaze natugamba mbo bali omusinga tena foka minister yamugamba nti oli omukyala go yafa mwera bidyaliwe wa yali MP nebanda bali omusi yamugamba nti state yesse ate nacho munamawulire nagamba anti bali omusi doctor yabagamba mu motoka nga waliwo abalala bali omusi tanakyogera nako kikomentingako otegere kyemugamba naye tegede sente kyezikola mbaga let me tell you bagenda ate waliwo omufu agenda okugwa wano ogena kundabira Uganda you will turn upside down ekole party anytime akutuka sibula batulaba waliwo agenda sibula batulaba tugenda tandikirawo Katonda agenda bayita omukomu oba bagenda kuba bokka amasasi oba bagenda kwerya bokka ng'emirambo kuba baseze bitega bibajjudde they are going to eat each other kubulidde they are going to eat each other these people kubulidde tekawaga tuli Uganda the good thing doctor tuli bavubuka bachita Katonda ali wamu naffe emyaka giri wamu naffe bo bali awo mu kawungezi n'abaana bawe babagobera kubanga obusiru kubatidde awo tugenda okutandikira mukize mugane naye nga tebaddamu tugamba byakakwe kino njagala abana Uganda bakitegeere ate by the way
kino omanyi South Africa we yali erwana katono nnyo producer South Africa we yali erwana byayina ejjeddamba wabweru bebe abantu ba diaspora era njagala okugamba mu abantu ba diaspora bw'oba oyina ky'osobola okukolera wisdom oba omuntu yenna ali mu struggle do it gamba nkolera $8 naye 2 ngenda ziwa omwana ono nze nayogerako nga nze ndi wano doctor tulina ku lweno lumundi giyita ne mugiraba do it kubanga ate ffe tuli ku ground nze si n'olweggulu basobola okuntwala I'm ready naye obakwatako omumwanike mulumbe zembasa ezo mulumbe buli kimu ng'okimanyi nti nno nze kasanalaba European Union ng'egambye release Kakwenza n'entegeera bano bayidde otegedde kyengamba basobola okuba balina emmundu balina sente naye kati bo bwe nkyasinza okutuyamba is to bring that international community okubakinga omuntu wa bulijjo yes government ya Uganda nze nkimanyi ekyakolagana n'Amerika n'Abangereza direct kubanga balina interest one balina Uganda ina amagye Congo ate kati America ejje ebyobugagga Congo tulina Somalia na biki naye ate mere fact nti tubapulize tekibanga nawo kubesije this is a serious gun naye ate nze njagala basibula ngamba time ekyaliyo mwenna abantu mu abali mu state mwenna abali mu government you can change China future mu China y'omwaka mu China y'emyezi gye musoro gamba nti kati kyuse mbabuulira nze wisdom mbagamba gwe doctor tewalaba ku Gaddafi twalaba Gaddafi no one expected what happened to Gaddafi yayina buli kimu ng'alaga n'emizinga nga wano wano toba nti no tuli bamaanyi musindika abantu ne mutugeta nti no mugenze kuba ba ADF e Congo mukola nguudo byonna mbirina okay but life can turn to be upside down I'm telling you mwebale nnyo mwebale ddala nate abantu tubalekera topics ne bazirindirira Masereka bamukwata n'amukuba minister yavodde bali omunsi mwennyini nagamba bamukuba nti yali wa ADF olwamu ekibuuzo bwe mwamala omukuba kati takyali wa ADF tubasibudde